olwaliro njagala kubayigiriza ku kye bayita okwenenya okutuufu. Okwenenya okutuufu. Bantu bangi nnyo beenenyeza ne bakaaba ne bakola batya naye ddala ku kwenenya okutuufu. Kwenenya eky'okutuufu okuli mu Bayibuli. Yokaana omubatiza yaggulawo endagaano empya bwe yatambula ng'abuulira okwenenya. Kusoma kitabo kya Matayo essula 3 olunyiriri olwokubiri ng'agamba beenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda butuuse. Mukama waffe Yesu bwe yatandika okubuulira enjiri ogenda mu kitabo kya Matayo essula 4 olunyiriri 17 ng'agamba abantu beenenye because the kingdom of God is at hand. Repent for the kingdom of God is at hand. So beenenye ekyo obwakabaka bwa Katonda bukoze ki? Butuuse. Abayigirizwa omwetukuvu yamala obubakkako nga bafudde mu kisenge ekya waggulu nga bajjuziddwa omwoyo mutukuvu. Okutandika batyo okubuulira batandika babuulira abantu beenenye. Osoma mu kitabo kya Bikola Batume essula 3 ogenda ku olunyiriri 19 Petero ng'abuulira abantu bagamba bakola ki? Beenenye. In fact n'ekitabo ekisembayo mu Bayibuli obubaka obwajja eri Yokaana, Mukama yali atandika, Yesu yali atandika ng'alaga ekkanisa zeenenye n'alistinga ekkanisa emu ku emu ng'era azikubiriza okubanga zeenenya. Musoma mu kitabo ky'Okubikira essula 2 olunyiriri 16 kkanisa emu ku emu ng'agibuulira ebikolwa byayo nti manyi ebikolwa by'okola ABCD ng'agibuulira ebirungi n'agibuulira n'ebibi n'akomekerera ng'agamba ekkanisa ezo zikole ki? Zeenenye. Ekkanisa 7 namba. So okwenenya kintu kikulu nnyo. Okwenenya mpaji y'amaanyi nnyo eri abo abakkiriza Mukama waffe Yesu. Okwenenya mpaji y'amaanyi nnyo eri abo abagenda okubanga bayingira mu bulamu obutaggwaawo. So okwenenya kikulu, saanya okuyigirizibwa ku ngeri entuufu gy'olina okubanga weenenyamu ng'omwana wa Katonda. Kubanga abantu bangi beenenya ne bakaaba ne bakola batya naye nga si kwe weenenya okutuufu. Okwenenya okutuufu kutambulirako ebintu nga bisatu. Ekisookera ddala olina okuwulira kye tuyita conviction mu mutima gwo. Yokaana omubatiza bwe yabuulira enjiri, Mukama waffe Yesu bwe yabuulira enjiri, n'abatume babuuliranga enjiri, omuntu yenna yawuliranga conviction ng'amaze okuwulira ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Bw'omala okubaako ky'owulira n'owulira conviction munda mu ggwe, step esooka. Ekyokubiri olina okonfesinga, okwatula obutali butuukirivu bwo. Kubanga bw'owulira obubi munda mu ggwe n'otaatula kibi kyo, manya mukwano gwange obusuku ki? Si kwenenya. Olina okwatula n'akamwako obutali butuukirivu so that you acknowledge that you are a sinner. Olina okyacknowledginga maaso ga Katonda n'omanya nti ekyokusatu weetaaga obuyambi, weetaaga kye tuyita repentance, okukyuka. Repentance etambulirako kubanga o acknowledge your sin, you confess it and you change. Ebintu ebisatu bate biri mu bulamu bwo, manya mukwano gwange tonnaba kwenenya. Abakola ekibi buli kaseera ng'okola ekibi buli kaseera n'omala okikola n'ogamba gumunundo gwe gusembye, n'olayira n'okulayira n'ogamba Mukama tontwala mu ggulu emmanga nzemu n'enkola ekibi ekifaananako bwe kiti. Naye nga ffenna tekimanyi nti nno ekyo kyogedde kikuwuliza bulungi essaawa eyo okulya nga yeenenyezza naye ng'okimanyidde ddala nti ebbanga lyonna ly'obaddewo ng'okola ekibi ekyo bw'otyo bw'oyogera nina okunekerera ng'ogudde mu kibi. So okwenenya okutuufu kwe kulwa. Okwenenya okutuufu kujjirako ebibala ebiraga nti mukwano gwange weenenyezza. Bayibuli etugamba tubalenga ebibala ebitugwanira okukola ki? Okwenenya. Kitegeeza nti bw'obanga weenenyezza kulina okubaako ebikolwa okuva we weenenyezza ebiraga nti mukwano gwange weenenyezza. Ewatali ekyo tonnaba yadde okwenenya, just oyogerako bwogezi. Bantu bangi nnyo bagenda maaso ga Katonda naye nga mu kifo ky'okwenenya bayogerako bwogezi ku bibi byabwe. Nkyogera nnyo bano abandaba buli kaseera, nkyogera nnyo just because you have confessed your sins nti obyogeddeko maaso ga Katonda kitegeeza nti weenenyezza. Okwenenya kuva mu conviction yesookera ddala. Bw'oba tofunye conviction munda mu ggwe oyogerako byogere. Bantu bangi just bayigiriziddwa ne bagamba weenenye nga tebamanyi ngeri ki kolamu. So n'okomekera nga buli kaseera Mukama omujjukiza bibi byo naye ng'ekituufu kiri nti tonnaba kwenenya yadde. Mukama n'omugamba Mukama nabba nayenda kugira olinga ayogerako biki ebyogere naye nga tewali kukyuka yadde. Obanga tewali bibala ng'omaze okwenenya mukwano gwange, ng'omaze okwatula ebyo maaso ga Katonda, ng'omaze okusaba ekisonyiwo, bw'obanga mu butuufu oddayo n'okola ebintu bye bimu tonnaba kwenenya yadde. Tonnaba just oli mu kujjukiza Mukama bibi byo. Simanyi bakigenda kuvaamu birungi oba bibi, okujjukiza Mukama bibi byo naye ng'okwenenya okutuufu kugirako conviction. Abamu okola ekibi n'owulira bubi n'okaaba n'okola otya naye nga mu butuufu tonnaba kwenenya, tonnaba kukyuka, wabula just owulira buwulizi bubi, just owulira conviction naye nga mukwano gwange tokyuseza bikolwa byo. Okwenenya kukola ng'olutindo olukuzaayo mu maaso ga Katonda. Okwenenya lwe lutindo lw'oyitako okubanga oddamu mukwano gwange n'ogatta wamu ne Katonda. Otherwise bw'obanga teweenenyeza mukwano gwange ogenda kubanga osisinkana kye tuyita the wrath of God, obusungu bwa Katonda. Abo bateenenya bagenda kubanga basikala obusungu bwa Katonda. Examples tulina mu Bayibuli ye Sodomu ne Gomora, ge mataba ku mulembe gwa Noah.
Kijagalo bategeza bimikwano ku mulembe gwa Nuwa abakazi ab'embuto baagenda abaana bato balugenderamu Sodoma and Gomora kyonna kye kimu tewali kintu kyonna kyataasibwa okujjako Lutti Sodoma and Gomora ne mukyala we ne bawala babiri ate ku mulembe gwa Nuwa abantu 8 bokka bataasibwa mu nsi yonna busungu bwa Katonda so gwalowooza nti no mukwano wa nteri lunaku lwa busungu bwa Katonda Mukama yatu ebyokulabirako mu ki mu Bible so okwenenya mukwano gwange kwe kukuyamba mirembe egyo gyonna Mukama yawa abantu chance nyingi nnyo okubanga beenenya ne batakola ki ne bateenenya tukabye kisokera ddala okwenenya olina okusooka n'owulira muli kye tuyita conviction oba okulumirizibwa ekitabo ky'abakolisi ekyokubiri essuula 7:10 Bible egamba ennaku mu Katonda ereeta okwenenya okutejjusibwa ennaku mu nsi ereeta kufa kitegeeza nti conviction ina kutwala mu kwenenya conviction ina kola ki kutwala mu kwenenya ate era Bible yogera mu kitabo kya Bikola Abatume essuula 17:3 Bible egamba in the past God overlooked such ignorance but now God commands all people to repent ntedda Mukama Katonda yatunulira yaignowalinga ebibi by'abantu naye mu kaseera kano mu nnaku zino Mukama ayagala abantu bonna bakole ki beenenye kugambye okwenenya lwe lutindo okwenenya ye kuleetera okubanga oli considinga wamu ne Mukama oba teweenenyeza mukwano gwange tewali nkolagana wakati wo ne Katonda tewali n'akamu Mukama waffe Yesu bwe yajja ku nsi eno yajja ng'olutindo okutuyamba okudda eri Katonda ye lyekkubo eritwala maaso gaani naye agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu teri agenda eri Kitange okujjako ng'ayise mu nze naye n'okuyingira mu lino ekkubo ya Mukama waffe Yesu otandika na kwenenya ensonga lwaki Yokaana Omubatiza bulya kwenenya Yesu waba atandika enjiri mu Matayo essuula 4 atandika na kwenenya n'embikola y'abatuma abayigirizwa bali batandika okubuulira enjiri batandika na kwenenya ate n'ekitabo ekisemba ekyokubikulirwa nakyo kitandika eri ekkanisa okubanga ekola ki yenenya so kwenenya kintu kikulu nnyo okumanya okwenenya kuli serious Yesu yogera mu kitabo kya Matayo essuula 5:3 yagamba nti omukono gwo ogwadde okuba kwesitaza gukole ki gutemeko n'agamba kisinga kugenda mugulu n'omukono gumu okusinga kugenda mugulu n'emikono mugenda n'emikono ebiri eriiso lyo eryadde bali kwesitaza lijjeemu kisinga kugenda mugulu n'eriiso limu kusinga okugenda mugenda n'amaaso atya abiri kyali ategeeza ti mukwano gwange gwe yenenya gwayagala okubanga okyuka kyolina okubanga okola kubanga onoonya emikutu gyonna egikutwala mu kibi n'ogyetemako yali tategeeza nti mukwano gwange jjamu amaaso go temako ebigere byo oba bwibanga bikweteera okwonoona bitemeko naye ate yali ategeeza nti weekutule ku bintu ebikuleetera okwonoona ab'emikwano tova buvi eri waggulu n'oyonoona bwonoonyi nawe okimanyidde ddala nti waliwo oluusi by'osooka okulaba nga sitaani akukemeramu ebyo n'akutwala mpolampola n'akwonoonesa oluusi waliwo emikwano nga gw'ogumanyi nti bwe ngenda kwogera n'ono omuntu weza ku WhatsApp weza muliwo emboozi y'embi ejja kunkomekkereza ng'erina kye nnyambaza gye nnaakomekkerera yonna Mukama yakola ki yamanyi kitegeeza nti olina okubaka abantu be weesalako abamu musawo zino wandibadde okeberera ne phone book yo mangu nnyo n'obaako bojjamu mangu ddala okusobola okubanga mukwano gwange nga ago ge maaso g'olina okubanga okulamu nga gye emikono gy'olina okubanga okola ki otemako emikwano okugjamu eriiso kulina consequence kitegeeza oba osigaza limu olulabisa limu okutemako omukono gwo kirina consequence tekitegeeza nti ebintu byolina okwesalako byoke bitalina mugaso mu bulamu bwo waliwo abantu bayinza okuba nga balinga ab'omugaso mu bulamu naye nga mutuufu bakuleetera kukola ki kwonoona abo lokozi buno oba tobeetaaga kubanga bakuleetera okuba nga weesittala mu maaso ga Katonda omuntu yena agenda okwenenya bw'obanga tomaze kudiringa na triggers ebintu ebikuleetera okuba nga ogwa mu kibi ogenda kukaaba ogenda kwogera ebigambo bingi naye ogenda kukomekera ng'ogudde mu kibi kyekimu lwa nsonga nti amafuta agawa ekibi kino omuliro wagakiwa amaanyi okyali nago okyafiidinga ekibi n'omuliro ate olowooza ogenda kukivaamu Mukama waffe omulungi yeebazibwe naddala balina ebya addiction kunywa sigala myenge bukaba bwezi masturbation n'ebyo ebirala byonna bwe bityo ebigwa mu addictions wabirawo triggers bitriggaringa ekibi ekyo obanga mukwano gwange okiddamu ab'emikwano ebibi ebiri addictive si byangu byakuvaako naye twebaza Yesu yakomererwa n'ekibi ku musaalaba Yesu alina amaanyi agasobola okujja ku addiction Yesu alina amaanyi agasobola okujja ku kibi ky'olabira ddala nti kibi ekyo kyokola n'okaaba Yesu alina amaanyi agakutula enjegereza ekibi ekyo kubanga ekibi yakimala amaanyi bwe yakomererwa ku musaalaba naye Yesu ne bw'aba akusumuludde n'osigaza kampani embi bwebanga kampani embi tekutamye manya mukwano gwange essaawa yonna ogenda kugwa mu kibi
abamu Yesu akusumula lero notandika okukemoola bo bawasumulwa okugenda mu makubo ge gamu amakyamu olabe kana bo bannasumulwa kankebereko wano kandabe ku kino kankole bwenti ogenda gwa mu kibi lwaki ogenze mu kikubo ky'ekizikiza olina okwekuumira mu kitangaala buli kaseera. Tulyogera mu kitabo ky'Abaluumi essula 12:2 Bayibuli egamba be transformed egamba fact egamba temwefaananyiza nga gino emirembe egyakola ki egyakyama but mukyusibwenga. Do not conform to the patterns of this world, but be ye transformed by renewing of your mind. By the renewal of your what? Of your mind. Kitegeeza nti bw'obanga oli muntu atambuzibwa ali mu bulokole muno, atambula mu bulokole. Kitegeeza olina okubanga endowooza yo ogizza bujja. Oba toza ndowooza yo bujja, kitegeeza nti omulabe Sitaani agenda kukuumira mu bibi bye. Agenda kukuumira mu busibe. Agenda kuteekamu ekirowoozo okigoberere mpaka yonna gye kinaakoma ng'ogudde mu kibi. So kitegeeza you have to renew your mind. Ogenda kikola otya? Boli mulabe Sitaani waleeta channel nga otuninga ng'ovaawo, waleeta ekyobwenzi ng'otuninga ng'ovaawo, waleeta ebyolugambo ng'otuninga ng'ovaawo, waleeta ekyobukumpanya obubbi ng'otuninga ng'okola ki ovaawo, ebyokulya enguzi ng'otuninga ng'okola ki ovaawo. You have to renew your mind. You keep on renewing your mind. Babega mutwegatale Mukama face of katonda ekibikade binanga biweddewo wakyatambulira mu bikade tonnaba kukyusibwa. You have to be transformed. Omuntu transformidwa agenda okubanga ayingira obwakabaka bwa Katonda. Point esooka olina okubanga olina conviction mu bulamu bwo. Oba tolina conviction bw'ogenda ng'okwenenya naye ng'olya tebijja. Saba omuntu kuva mugambe teeka obulumi obuli ku mutima gwa Katonda olw'ekibi kyange bw'oteeka ku mutima gwange nsobole okwenenya. Awo ojja kwenenya n'omutima gwo gwonna. Bw'onenenya n'omutima gwo gwonna wegayire Yesu akunaaze n'omusaayi gwe. Yesu bw'anaakunaaza n'omusaayi gwe agenda kubanga akuggyako ekibi. Abamu ku ffe kale tukola ebibi butuufu n'owulira nga wisalira omusango okikoledde ddala ng'omanyi nti kino kibi nina okomekera ng'okikoze. Kati bw'okomekera ng'okoze ekibi ddala ng'omanyi kibi duty ekubeera ku mutima. Naye mikwano njagala okubategeeza mu kitabo kya Yokaana essula esooka 9 Bayibuli egamba if we confess our sins he is faithful and just to forgive us and to purify us from all our unrighteousness. Nti bwe twenenya obutali butuukirivu bwaffe ye mwesigwa okutukola ki okutusonyiwa. Bwe twatula obutali butuukirivu bwaffe ye mwesigwa okutusonyiwa n'okututukuza okuva mu mpitambi yaffe yonna. Kitegeeza nti bw'oba weenenyeza n'omutima gwo gwonna, bw'obanga ofunye conviction ne weenenya n'omutima gwo gwonna mu maaso ga Katonda, Yesu asangulirawo ddala obutali butuukirivu bwo. Omusaayi gwe gumala okuggyawo ekibi mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba I remember your sins no more. Tisirijjukira butali butuukirivu bwawe. Kitegeeza nti bwe tuba nga twenenyeza ebituufu mu maaso ga Katonda, omusaayi gwa Yesu gubijjawo ebibi byaffe ne bigenda nga ne biva mu maaso ga Katonda ne tufuuka abatuukirivu, kubanga obutuukirivu Yesu bwe yakola obwe tufuna nga tumaze okwenenya. Omulabe Sitaani n'owaba nga akujjukiza ekibi kye wakola n'agamba nti omanyi Sitaani mulyolyomi yali olwoma ku Yobu mpaka nga Mukama mututte ku test. Yobu atira bwerere Katonda tomutaddeeko olukomera sinna nabimuyita biki ko Mukama omusajja wange mwekakasa kale katumugeza Sitaani mulyolyomi abeera alyolyoma buli kaseera. Kati omulabe wabanga alyolyoma buli kaseera eri obulamu bwo njagala okugamba mukwano gwange nawe mugambe nti Yesu yansonyiwa ate yagamba tagenda kujjukira. Oyo Sitaani yabanga akujjukiza buli kaseera ebibi wakola maaso ga Katonda Mukama tabijjukira, kubanga gamba sirijjukira butali butuukirivu bwamwe. I will remember your sins no more. Kitegeeza nti oba weenenyeza ebituufu maaso ga Katonda bivuddewo. Mukama takulaba ng'oli gwe weeraba oba oli awo nga bw'oli weeraba. Mukama akulaba ng'otuukiridde mu Katonda. Lwaki? Olw'ekyo Yesu kye yakola, olw'ekyo Yesu kyakoze. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. So okwenenya maaso ga Katonda si mulimu gwo. Omwoyo Mutukuvu yagenda okutwala mu kwenenya okutuufu, ogenda okubanga kuleetera okubanga okutulwako ekibi ekyo n'okubanga kijjibwawo. Ate oba weenenya kwola omusaayi gwa Yesu, nga omusaayi gwa Yesu gukunaazi obutali butuukirivu obwo, kubanga omusaayi gwa Yesu gwe gujja ebibi. Bayibuli egamba watali musaayi tewali kisonyiwo kya bibi. Kitegeeza nti bw'obanga tewali musaayi guyiriddwa ku lw'ekibi ekyo togenda kubanga osonyiwa. Mu ndagaano enkadde balina ebisolo bye balinga basaddaaka ku instruction za Katonda, naye mu ndagaano empya omusaayi gwa Yesu gukola ki? Gumala okusangulawo ebibi by'ensi eno byonna, azilonga azi ensi eno yonna yeenenyeza omusaayi gwa Yesu gukola ki? Omusaayi gwa Yesu gumala. So namba emu olina okulya conviction mu mutima gwo. Oba tolina conviction ogenda kubanga ebibi byogerako byogeze mu maaso ga Katonda. Namba 2 olina okonfesinga ebibi byo. Namba 3 ate n'okyuka. Bw'obanga okwenenya tekukuleetedde kukyuka, turn from your sin. Okwenenya repentance kitegeeza in fact nakwejjusa ku kintu kye wakoze. Okwejjusa ku kintu kye wakoze. Bw'obanga kye weenenya tewejjusa lwaki wakikoze otisi kwenenya. Singa nkukolako omusango oba nekuba oluyi naye nekugamba munaye nsonyiwa naye nga siwulira to regret what I did to you, okwo tekuba kwenenya.
oba nesigala nga nkukuba empine nga gamba nsonyiwa abamu bwe tukola Mukama osigala okola ekibi kyekimu oba totegedde ekisa kya Katonda n'ebyo oyinza okuba nga otidde ogenda mugeena naye oba totegedde ekituufu okwenenya kulina kubanga kukuleetera okubala ebibala byo birabike bw'obanga weenenya naye ng'ebibala tebiriiwo manya mukwano wetonda bakukyuka kabidiranye ekisa kya Katonda kikuyambe ate recognizing triggers kye kikuleetera okuba nga okola ekibi ekyo kyekimu buli kaseera kigenda okuleetera okuba nga ozikirira kyotandaba kudiringa nakyo nga bukyali okijjewo ekisa kya Katonda kikuyambe ekibi kyonna kyokyayagala mukwano gwange ng'okyakiwoomerwa Yesu tagenda kukuyamba ne bw'onaakola otya ekibi kiwooma kambabuulire naye ekibi kyonna ekikyakuwoomera ng'okyakyagala Yesu tagenda kikujjako kubanga ayagala babakooye agamba mujje gye nimina bakooye nange nakola ki nabawumuza Bible egamba cast all your burdens to the Lord because he cares for you emigugu gw'olina ogikwata ogitikke Yesu ogumutika omugabe guno omugugu nze nkooyo gusitula kino kya addiction nkooyo kisitula bw'oba tokimutisse kitegeeza nti ekibi kyo okyakyagala Mukama atuyamba nga twewaayo wiringire mu maaso ge ewatali ekyo tewali buyambi bwaffe n'akamu ku nsonga eno y'okwenenya simanyi bannaye oba muyiga nakyoyize teeka mu comment section gamba nze wano ngizeewo kyaba kyongera okubanga kitulaga nti tulina omulimu gwe tukola wano so I'm going to take extreme measures ku bulamu bwo teeka extreme measures mu ngeri gy'otambuliramu Bible twaga mu kitabo ky'Abagalatiya 5:17 nti omubiri n'omwoyo berekanye olutalo kitegeeza nti waliwo omulabe gw'otagenda kusobola kugoba mu bulamu bwo mugambe genda nkugobye mubiri gwo okay ogenda kuteekako akazito buli lunaku okulaba nga okwonoonesa naye nawe olina okuba nga oteekawo extreme measures okulaba nga omubiri guno tegufuna mafuta gafiweringa kibi nga byembyogeddeko emabegako abamu nga mbagambye walina WhatsApp group ebibi abamu mulina amanamba g'amasimu amakyamu mu phone book yammwe nga mwetaaga kiryalinga abamu mulina bishows byemulaba bifirimu byemulaba ebitali birungi abamu mulina emikwano emibi so ebintu byonna byolaba ebifiweringa ekibi mukwano gwange ebyo byeyawuleko kubanga omubiri guno n'omwoyo Bible egamba byolekanye olutalo kati gwe refali gwasala wani awangula biki byokola biraga ani agenda okuwangula bw'ofeedinga omubiri guno bw'ogufeedinga n'ogufeedinga ne bw'oba okola otya results zigenda kuvaayo nga gukwonoonyeseza lw'ensonga nti obadde ogufeedinga kati ze results z'okola kubanga Bible egamba omuntu kyasiga kyakola ki kyakungula bw'osiga mu mubiri okungula mu mubiri bw'osiga mu mwoyo okungula mu mwoyo kati bw'okola ebintu eby'omwoyo bigenda kuleetera okuba nga mukwano we totambula mu kibi okay naye ng'ekibi Yesu yakikusumululamu naye bw'akusumululamu mukwano gwange olina ofuba okulaba nga weegayira Katonda okulaba nga akuwa amaanyi okuba nga weesalako bino byonna abamu ebintu ebimu okubyesalako mutangu munini obyagala nnyo n'okusinga oluusi obulokozi naye kati olina okuba nga okola ki byesalako lwaki ebikwano obulokole si bwakuzannya obulokole si muzannyo era mu bakkiriza Mukama waffe Yesu mumanye nti n'ebintu si byakola ki si byakola Bible egamba mu kitabo kya Luka Yesu 9:23 tugamba nti twetika omusalaba gwaffe buli lunaku si lunaku lumu lw'osazeewo buli lunaku olina okuba nga weetika omusalaba gwo ekibanga kyakwetika musalaba gwo kyeki kwe kuba nga okulusifayinga omubiri gwo togenda genda otema omusalaba otema omuti okolemu embaawo weetika omusalaba nga Mukama waffe Yesu nedda you have to crucify your flesh omubiri guno tolina gwogenda guwa omubiri gwogenda beera nagwo mpaka n'oliguvaamu naye you have to crucify the flesh okubanga okola ebintu eby'omwoyo bw'onaba tokoze ekyo mukwano gwange ogenda kubanga mukwano gwange omubiri gukuwangula bwe gukuwangula kibi bwe kaseera obulire bubi onaakula ddi onaava ddi ku stage eya wansi balina oba oli awandibadde wala naye kibi kyekikusika ne kikusula buli kaseera n'obeera ku stage y'ababebi ey'okwenenya ekibi eno wansi ku level ya wansi so wandibadde olina by'owangudde ng'oli waggulu Apostle Paul alina bye yagamba nti balina omwandibadde basomesa ne mukyetaaga omuntu obasomesa the foundation n'agimentioninga yali about what repentance okwenenya kw'ekibi eri wansi olina okutuuka ku point okubanga wavaawo nga weetise musalaba gwo ngobira Yesu buli lunaku kwetika omusalaba kitegeeza nti you have to okwata omubiri gwo n'ogusabjectinga n'ogutwala maaso ga Yesu buli lunaku okeera ku makya alamu bwevuga gye wateekamu n'obanga mukwano gwange ozuukuka n'okukwata omubiri gwo n'ogucrucifyinga n'oguteeka wali bw'onegirekitinga Mukama waffe Yesu mu bintu bino mukwano ogenda kukomekera nga buli kaseera okomawo okwenenya bw'obikolera mu magezi go n'ogamba yes oba ngenda kuleka ekibi naye n'onegirekitinga Yesu yakomererwa n'ekibi ku musalaba eyakimala amaanyi ogenda kuba nga weenenya buli lunaku Mukama leero nsonyiwa n'oddayo leero nsonyiwa leero nga binagambe nti oyo omuntu afaananako bw'atyo abeera mentioninga kibi ki maaso ga Katonda naye tekuba kwenenya kubanga okwenenya kugirako okukyuka okwenenya kwa tekuleese kukyuka oba tulina byeweenenyeza Mukama waffe mulungi yeebazibwe ndowooza mufunye ekyokuyiga obanga onayiga ebintu bitono nnyo mu vidiyo eno ekisookera ddala
mukwano gwange tolekanga Yesu mu bintu bino byokusumululwa. Yesu yakutula enjegere, Yesu yamala amaanyi g'ekibi, Yesu yagenda okuyamba okutambulira mu butuukirivu n'obutukuvu. So bw'oba oyagala okubanga otambula mu butuukirivu n'obutukuvu, kwa Yesu amaze okusumululwa, ng'omaze okwenenya, ng'omaze okuwulira conviction, ng'okaabidde ekibi ekyo, ng'omaze okubanga osalawo okubanga okyuka, tovanga mu maaso ga Katonda. Kawungeezi mu maaso ga Katonda, kumakya keerera ku Yesu buli kaseera, ate weeyawuleko ebintu ebifuweringa ekibi kino. Ekintu kyonna ky'okomekera ng'okiwako amafuta bw'oti, togenda kusobola kukizikiza okujjako ng'oggyeko amafuta g'ekinywa. Kola okusala olunaku olwaleero, bw'onaakola okusalawo, Yesu agenda kwegattako, amaanyi ga Katonda agenda kwegattako, ate bigenda kulaga ebikolwa bigenda kulabika mu maaso ga Katonda nti oli very serious. Bw'olaga n'ebikolwa byo nti oli very serious mu maaso ga Katonda, ogenda kubanga ofuna obuyambi. So nolo bigambo ebyo Mukama Katonda bampera omukisa, temuvanga maaso ga Yesu, mu recognizing triggers muzijjewo, ate mufuna conviction mwenenye ebituufu maaso ga Katonda. You have to turn away from your sin. Boto ogenda okubanga oyingira obwakabaka bwa Katonda. Mbagala nnyo, sigani Brother Steven, eno bagiyita Chosen Generation. Tusikane mu video eddako.